ku namba eno 0701316476 amanya ereta Rashid Kiberu ye namba yange y'essimu mobile money. Olwaleero mazaalibwa gange ennaku z'omwezi nga 27 lwe nazaalibwa. Buli muntu yenna anyumirwa awoomerwa byempeereza bambi kyonna ky'osobodde nja kusiima. Njagadde oyisaawo akalanga ako kubanga wenkayisaawo vidiyo eno ng'enaatera okuggwa ngenda kwonoona ekinyusa vidiyo. Vidiyo eno ngikoze nga ndi musunguwavu nnyo nga bw'okiwulira, naye engeri gigali mazaalibwa gange so se ne mbasaba bannaye buli muntu yenna alina kyalina ennamba eyo kw'oba oteeka. Kale tusimbudde olunaku olwaleero ttiimu y'eggwanga ey'omupiira the Cranes egenda kuba ekwatagana ne ttiimu ya Tanzania mu kikopo kya African Cup of Nations. Maachi yaffe yasooka twazanya eggwanga erya Tunisia ne litukuba golo 3-1. Olwaleero tugenda samba maachi yaffe ey'okubiri nti bwe batukuba olwaleero tugenda aba mikisa gyaffe egy'okweyongerayo okuva mu kibinja gigenda bagikendeera. Guno gwe mulundi ogwokusatu nga Uganda ekiika mu kikopo kya Africa Cup of Nations. Ekikopo kye twasooka okiikamu twali mu biseera bya Field Marshal General Idi Amin Dada. Era kigambibwa mbu twasamba oba mpaka ku finals oba ne batukuba naye nga twakola bulungi olw'ensonga nti eyali president by then yali ayagala nnyo ebyemizannyo era yali munnabyamizannyo ng'ateekamu buli kimu. Tumaze emyaka almost 40 n'omusobyo tetuvangako mu kibinja. Tumaze emyaka 4 nga twakagenda mu Africa Cup of Nations emirundi ebiri ng'oggyeko ogwamini ogwasooka. Naye ndi wano nga ndi mwennyamivu nnyo. Performance ya Uganda Cranes ku mupiira gwa Tunisia wallahi billahi talai was the worst and the most bogus. Batandise n'otukolamu katyuni, batandise n'otukolamu comedy. Aba Nigeria kye batukola bagambye aba Uganda Cranes mutumalya biseera muddeyo mulonde Bobi Wine nange ge magezi gembawa. I watched the match naye nawulidde obusungu. Ekisooka abaana baffe oba tebalya oba tebalina maanyi oba tebamanyi oba batya buti I don't know. Obusajja bwa Morocco obusajja bwa Tunisia bwali butono naye ng'obusajja buggumira. This is a problem that has been haunting us ever since. Abaana baffe bali weak. Naye nagenza onoonyerezaako kubuulirizaako ne bangamba nti abaana abo si kubeera nti bali weak, naye abaana abo they are not well motivated. Yensonga lwaki nzize okukalakata embizzi zino. Abakulu abakulembera omupiira mu Uganda ekitongole kya FUFA, you guys have done nothing, totally completely nothing. Our players are not motivated. Ekitongole kino simanyi oba amawulire genfuna bana basajja bafuna ssente. Ekimu ku byasinze okuleeta obuzibu n'okujjako abazanyi. You cannot wake up one and tell me we have gone for the African Cup of Nations the third time. Naye olunaku lwe tulina osooka okukola training yaffe amawulire ne gafuluma ensi yonna yonna nti abazanyi beekalakaasizza ensonga lwaki babanja allowance waabwe owa Sekafa. Can you imagine? Is it owa qualifiers? Can you imagine? Abazanyi bazanya qualifiers ne bayitawo nga balina obbawo allowance. Even up to now they were not given allowance. Bedima bekalakasa bagenda kuzanya match. That was an off to me. Ensi endala ziba zibibita bazanyi baazo naye Uganda oli ajja kugamba mbu tewali sente. Can you imagine? Just of recent parliament yayisa sente oba yayisa supplementary budget oba yeki ne bakwata 24 billions ne baziwa URA basasule abakozi nga akasiimo ak'okuweza sente ze bali babagambye. Can you imagine? Naye nga bano abaana basambira Uganda Cranes tosobola kungamba nti omuzanyi wa Uganda Cranes agenda kusamba n'omuzanyi wa Tunisia ng'omuzanyi wa Tunisia ayina amaka mansion gaggadde talina na bizibu byakulowooza ku Land Road.
ojja kwekanga ng'abaana bona bali ku ttiimu ya Uganda the Cranes nga of course n'abalinamu amayumba batono nnyo nga n'obuyumba bwe balina bubi bano abaana tebaweebwa ssente. These guys are supposed to put money abaana mubawe ssente then tutandika badimandinga naffe abawagizi tuyinza onyiigira abaana bano naye nga mu butuufu embeera working conditions ze balimu nga mu butuufu si nnungi. Okitegeera the conditions they are working within nga si nnungi, they are not favorable. Naye nga baani abalina ozitereeza? It is these fools that are supposed okutereeza ensonga zino. Okategedde ensi nga Nigeria, ensi nga Egypt, lwaki batatukuba goal 5? Baana tebali exposed. Tosobola kera omwancha n'ongamba nti ekitongole kya FUFA kiri wansi wa National Council of Sports. National Council of Sports eri wansi wa Ministry of Education and Sports. Ladies and gentlemen, ani akulembera Ministry of Education and Sports? This is someone who had never even equipped. Tazanyanko na kwepena, alabika nozanya mata tutagamanyi, alabika nozanya duru tamumanyi. She's not vast n'ebyemizannyo. Kati go na wena avayo notandiko nenya abazanyi ba Uganda Cranes. Nange mba nkunenya tuyina tandikira ku top. Okategedde ndisobola kukwata ministry ngeyo n'ogiwa omuntu bwatyo. Of course ebintu ebimu tagenda bifaako. Naye okwata ministry ngeyo n'ogiwa omusajja mu butuufu yazannyako ku byemizannyo. Just of recent mujjukire mabega kaawo abawala ba netball bazannya omupiira ne batuuka ekiseera ne babajjako budget gye balina obbawa nti tebalina ssente zibafacilitatinga naye nga bazannya omupiira ku nsi yonna ne basitula bendera ya Uganda. It was lifted. Naye ne babajjako that budget. Naye n'okera ku makya n'owulira nti someone was given 700 million just genda vuma Kyagulanyi. Why not get that 700 million n'oziwa abaana abo ne zibabeeramu omwana n'amanya nti yes kati ngenda kufa na muntu. Nina ettaka lyange, ninako ennyumba, nina akamotoka, nina business. Ngenda kufa na muntu. Naye abaana abo boolaba kino nkigamba. Basobola n'otuuka ewantu, mwe temumanyi syndicate yali mu byamizannyo. Abaana basobola n'otuuka ewantu, bamafia ne babagamba omupiira tugufikisinge. Mumanyi kye bayita match fixing. Ne bamuwasa n'agamba waayi gwe kipa just gira twagala golo 3. Ne ziyitawo n'agamba kati mafia agenda fixing omuzannyo. Tagenda kujja ku tiimu yonna. No. Agenda afuna striker amugambe toteeba. Afune defender amugambe wewe abazze muleka ayitewo. Ne goalkeeper amugambe yigika goal enywe bantu 3. Buli omu wabanga agenda muwa milioni 5. Ze milioni 2. Naye nga ye eyo match agenda gijjamu bilioni 1 aba ayita. N'omwana jagamba bane ye after all nfaaki. Eggwanga lyange terimfaako onaza mpadde obukadde 5. Kyekyo bayita match fixing. Abazanyi bagenda bikola. Era basobola okubanga babikola lwa nsonga they are not well facilitated. They are not well facilitated. And it's supposed to be Uganda. The government is supposed to facilitate these kids. Owulira sente ne baziwa abantu mu bintu ebitagasa n'akamu. Can you imagine the Uganda yagenza okujjukira ozimba ebisaawe eby'omupiira after 40 years olwokuba nga Uganda bamaze giwa chance kutegeka African Cup of Nations 2027 lwe bajjukidde. That is when they remembered okuzimba ebisaawe. Tukulaga nti these people bino ebintu si bye baliko at all. Ono Magogo ye president w'omupiira mu Uganda. Naye ensonga lwaki Uganda Cranes is performing badly, it is partly because of this fella. Ekisooka yeesimbyewo. Ali mu kuzobagana n'abaabulu nawulidde nti ne gwe yeesimbyeko baazanyezanya obuzannyo ne bamujja mu lwokaano. Omuntu akwataganye n'ebintu bingi omusuubira otya concentrating ku team okumanaginga team. Oyo Magogo yakulira omupiira. He is the top. Naye emivuyo egizanyiddwa mupiira gw'eggwanga Uganda mu butuufu bikaabya amaziga. W'otunulira tiimu ya Uganda Cranes eyasamba mu biseera by'aba Rollins newankubadde baatukuba naye baali bateekawo
resistance ng'omupiira gwali guggumidde, timu yali gumite, naye timu yasambye Tunisia. My goodness, nawulidde mu butuufu nga nkaaba. Ekyasinze okunnuma n'okunyiiza be Banigeria otandika otukolamu bukomedi. Tiimu ya Uganda batandika ogirabisa lwe yasimbula, bagikubye bagirabisa. And trust me, kino nkigamba waneeno, I'm not a prophet of doom, naye tugenda va mu tournament eno nga fe abasinze omumira goole nnyingi. Wetuba nga tugenda samba omupiira guno, wetuba nga omupiira gwe basamba ku Tunisia gwe tugenda osambanga kaweddemu. Akategedde tambuza video. Enamba 0701 316 476 amanya leeta Kiberu Rashid. Erero mazaalibwa ge bane muntekereko ekikoko. Yes, teekako ekikoko gwe Munnayuganda ayagala asima byenkola oba ng'osima, teekako ekikoko ngende nkirye ne ttiimu yange tweyagale. Don't forget Jolo Quality Properties, bakafulumbya amataka ku kakadde kamu n'ekitundu ogenda banga ofuna poloti. Kuba essimu eyo omukyalo yagenda kunnyonnyola buli kimu oleme kubaamu kutankatanga.